David Birungi ndi mukwanaganya wa Airtel n'omuntu owa bulijjo olwaleero nga Airtel tuli basanyu okulaba ndi mutwegaseeko ku mulanga gwa Ssaabasajja ogw'amazaalibwa ge ogakozesa okukunga abantu nga bwe muze tusobole okulwanyisa mukenenya mu ggwanga lyaffe 2023 nga tenatuuka. Tweyanze mwebale nnyo mwebalire ddala abasigaddeeyo era tujjukire nti omulanga gukyali gumu. Abasajja mutwegatteko tulwanyise obulwadde bwa mukenenya tuleme abaana b'obuwala baleme okukwatwa obulwadde. Kyesigendererwa kya Kabaka Birthday Run okulwanyisa HIV/AIDS era Ssaabasajja tusiimira ddala okutuwa omwaganya ffe nga Airtel okukozesa amazaalibwa ge nga platform gye tusobola okukungako abantu bajje batwegatteko. Mwebale nnyo mwebalire ddala ensi yonna nti omulimu guno tugusobolera ddala. Obuzibu bukyaliwo, abantu bafe abali eyo nate ab'embalala jjo n'abakunze ng'apita ku mutimbagano nti tudduke kubanga waliwo ebitundu ebimu ebyanokodwawaayo nti biriko hotspots eza new infections mbalala kimu ku ebyo era tulina essuubi nti tujja kukwatagana ne bekikwatako okulaba nti tutuula ku nfeete ezo new infections ezze nga zeeyongera kulaba nti tulwanyisa siriimu nga tugigoba mu ggwanga lyaffe abantu baffe ne babeera abalamu kubanga omulamu yasobola okuwa Obwakabaka ekitiibwa oba okuzimba eggwanga. Mwebale nnyo mwebalire ddala.